ne bwe bidde eno n'obijjako tuli ku mutendera omupya ogwakasasambula bw'ababinkanyi olwaleero tuleeseewo babiri bokka era ku babiri bano kwe tujja omuntu omu agenda okugenda e Mateete ng'ennaku z'omwezi 13 afuuke Ssaababinkanyi wa leediyo Buddu nga yeewangulira ebisale bya school fees bya mwaka mulamba. Yegatte ku Nakayenga. Kale Nakayenga yawangula yatuukayo dda. Kale oba yayita mu ggulu simanyi. Kale awuliriza kyekyo, awuliriza nammwe ababbinkanya abali wano, nammwe abagenda okujja wadde olupapula ndaba mwalubyewo era naye nammwe abagenda okujja njagala kubategeeza nninawo omutendera guno tuguyita gwa kasasambulabbwa. Wakayima omuyita naye omuyita ku lulwo kubanga Kigemuzi yataddewo dda ne space wali wakugirako obubonero 3 kekekyo. Bw'oyita Wakayima ne bw'otagalamu ennyukuta egi 3 obusatu nga bugenze. Waliwo wano we twaliwo mubinkanyi n'atandikira mu mabanja gaali ga bubonero 9. Wakayima yayita wa mirundi 3 obubonero 9 kwe yatandikira. Tetugaana naye ekibuuzo kakasa nti ansa gy'olina yeeyo. Tukakasizza. Ekyokubiri, omutendera guno tewali nziriraamu. Wuliriza bulungi. Tewali kusagaasagana. Akati awo we tuli. Babinkanyi muli babiri, twala akaddeko, olulimi lw'ebbinkano olukyakuumwa n'ebirala bingi. Tweyanziza Ow'Ebusubi Kyamaganda akwagaliza buwanguzi oyo abeera baabawo era maamawo Namirembe Teddy gwe bamanyi nga Mama Sylvia akwagaliza buwanguzi. Pastor Zaidi Tamale Joy Mission Busubi akwagaliza buwanguzi. Team 018 ng'ekulembeddwa chairperson waayo Rema Pro 18 bakwagaliza buwanguzi. Bamunno mukabi balina bumunno mukabi ku St. Stephen's High School nga bakulembeddwa Nakyanzi Rosette wasini ey'okutaano Rolex erabika emuwoomera akwagaliza buwanguzi. Nava Daffin Najinda Maureen ne Nantai Ratifa bayizi basiniya yakutaano ku St. Stephen's High School wali ekyotera bakwagaliza buwanguzi. Julie Baby awamu ne Nava Daffin bakwagaliza buwanguzi. Ekibiina kya No Stress ku St. Stephen's High School bakwagaliza buwanguzi no bakulembeddwamu Nakyanzi Rosette, kwagala Juliet, Daffin ne Nambejja Victoria, Citizen Woman Commando. Jajjaawo zeewo naye nga bannaffe abakoofisira baabo abajja kuba batuusaako akatundu kaffe kati ak'ebisoko. Waguma ompulira bulungi? Tutandise na bya buwangwa. Ekibuuzo ekisooka, empombojjo kye ki? Empombojjo Wakayima Kasula agambye mundeke enteeka naliwulidde. Empombojjo guno gubeera muwemba mubisi ogwongerwa ku mwenge ng'omuwemba ogwasooseeko tegwanoze. Okitegedde? Ekibuuzo ekyokubiri, omuti ogumera ku muti gunnaagwo guyitibwa gutya? Guyitibwa enzirugaze. Teeba ekirala. Embuukizi. Teeba ekirala. Naye ku mbuukizi tumuwe kuba bibeera bibiri, embuukizi oba ekimererezi. Tukuwadde obubonero 3. Tugenze ku kibuuzo ekyokusatu, okuziraga omufu kye ki? Ssebo kye kikolwa ekyokunaaza omufu nga tumuyisaako ekinyirikisi oba akanyirikisi. Bakuwa obubonero 3. Ne bw'aligambye nti kwe kuyisaako omufu akagogo nga tumunaaza. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna, weewaawo ssebo, ani asiba bamulekwa enfufu
mu lumbe lwa kitaawe. Asaba mulekwa envuvu Mm. ye jjajja azaala kitaabwe. Tukuwe Bweyanziza ssebo. oba senga. Kale katugende wano bannaffe abajja ne coffee syrup abatutuusaako eddagala eryo ery'ekifuba mu mbeera efaanagana bwe batwala mu bisoko. Tuli ku kibuzo kya kutaano. Yes, ssebo. Okubeera mu mattansejjere kyeki? Ssebo kitegeeza kubeera ng'oli mu tulo tungi nnyo. Obubonero busatu. Bweyanziza ssebo. Ekyomukaaga. Weewaawo. Ate okukwata muli empiki kyeki? Ssebo kitegeeza kuviiramu awo. Kitegeeza kuviiramu awo nga tolina ky'ofunye. Tulinawo wakayima kasula agaani. Kukwata wantu w'obadde osuubira kintu n'otakisangawo. Ery'empiki olimanyi? Lyessa. Tebakuwa kabonero. Nkuwummuza n'ekibuuzo kino eky'omusanvu. Weewaawo ssebo. Okuzikubamu ne zaaka nakyo kisoko kitegeeza ki? Okuzikubamu ne zaaka kitegeeza okusoberwa. Kitegeeza okuba ng'oli mu busoberwa. Wakayima kasule agaanyi. Kuzikubamu ne zaaka si kusoberwa. Kwewuunya. Kusaalirwa. Kitegedde Waguma? Kitegedde ssebo. Okuggyeko engalo omusajja oyo Omungereza omuzindala awaali tavaawo awamala ne bw'abeera awuka tuba tumala bumazi tugenze ewa Kasule ate mu mbeera efaanagana bwetyo. Kasule wamu n'omwami James Kakande okuvaawo ekyajjira mbeebaza nnyo nebazaako ne bannange okuli Kalibala Jordan, Wampi Ashat, Sendagire Mike, Salongo Katola, Professor okuva ku Lakeside awo. Then netunako ne bannange okuva ku Africa Without High School abampagidde mu byonna abasomesa. Kale wamu n'ab'Ekabooko. Kale bano bayizi b'e Kabooko Senior Secondary School mulimu Asiimwe, Katusiime, Miiro, Mwendi, Sali, Mahadi, bagamba n'abalala nno bangi nnyo nti tobaswaza era baliko. Noono n'agamba ye jjajjaawo Mulongo Nakato age muzzukulu. Nkuweereza entambula yiiyo naye tonswaza. Yuko Mubaraka wamu ne DJ Muto Mike 256 the antidote. Abavubuka kale ne baga nti ffe abayizi b'ekibiina kya sciences senior ya 6 ndowooza ne arts nga n'aba arts tuli wamu nabo tukwagaliza buwanguzi Kasule waffe. Ono ye Master Henry, Madamu Harriet, Baramu bya Ruhanga, Nabukeera Fazirat, Nakakaawa, Namyalo, Musiitwa, Nakazibwe, Janda, Nanyonga, Nganda, kale Nanyonga, Nakyazze, Naziwa ne Ssaababbinkanye 223 baggaye nti bonna bali mabegawo. Noono n'agamba ye Selector Herbert and a phone repair akwagaliza buwanguzi gwe wekka. Ffenna nga tukwagaliza buwanguzi be bano mukulu Kalibala Jordan Talazo seniors Tulazo Mukama Katonda Tulazo beddira ki kale Sendagire Mike Ingania Makanga Amos wabise muno Ingania Mazina Emilian ndoza sirisomye bubye kale Professor Katola Joseph oba Katola kale bonna ba Lakeside High School bageba kwagaliza buwanguzi. Noono n'agamba ye chairman w'ekyalo Lubinga Rogers akwagaliza buwanguzi.
maama wampi wazaayirwa omumbejje nasiwa senga byaka kasule gwe wekka capati bazerekereza kale transport wuyo awera oba mwali naye ng'awera Baggaye Ssaababbinkanye 2023 wampi wazaayirwa agambye nti awo we nnali kaakati naawe bafufumye twala kasule Kasule Wampa ssebo. tuli mu byabuwangwa Ssebo. ekibuuzo kyo ekisooka Mpulira ssebo. ekinokerwa ky'eppaapaali bwe kyeyambisibwa ng'oluseke kiyitibwa kitya Ekikambirizi ssebo. bakuwa obubonero busatu oluguve kyeki Enkoko nkulu. bakuwe busatu ekibuuzo ekyokusatu Mpulira ssebo. mpa ekika ky'ensaamu etandika nga bakomaga olubugo Eyitibwa ensaazi. bakuwa obubonero busatu nedda Eyitibwa ensaamu. Wakayima tewali muwekito ensaasi era nsaasi oba ensaaka ensaaka ekibuuzo ekyokuna Mpulira ssebo. omuti oguyitibwa omuyagi gwe muti kyogwo Ssebo gwe muti gw'entula. bakuwe obubonero busatu tugenzeeko mu bisoko ne bannaffe aba Janecof syrup bano bagamba nti lino liwonya ekifuba ssenyiga lubyamira omusujja era nga lyakakasibwa ekitongole ekikola ku by'eddagala ki National Drug Authority mu famasi zonna mu ggwanga osobola okulifuna ekibuuzo kyaffe ekyokutaano tuli mu bisoko Ssebo. lumaggamagga kitegeeza ki Kuba kubeera nga ntono kuba kintu kuba nga kitono nnyo. Naddala enkuba etonnya olwaleero okuliza batera n'okugamba etonnya olwaleero ya lumaggamagga. tetumuwa kintu tekibeera ku nkuba yokka kintu kitonotono tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga Ssebo. kikafuuwa ekisoko kitegeeza ki Kubanga kufuuwa kintu mu ng'ombe ate okozesezza kisoko oba kukimalirawo ddala kubanga ekyo tekiriiwo. Wakayima waali waguma nedda bawe ekituufu ekintu ekitakolekako oba ekitasobola kwogerwa oba kwegamba kikafuuwe ekintu ekyo ekiringa ekyomuzizo kya muzizo sijja kyogerako tekyogerwa nako ekibuuzo ekyomusanvu Mpulira ssebo. taddaata okuvuga kisoko kitegeeza ki Kitegeeza engoma okuvuga ssebo. okyalina obudde Ekinyumu ssebo kuba ekinyumu. Wakayima waguma yabyegaanye kitegeeza kutandika lugendo kutandika lugendo taddaata evuze ne batandika olugendo muwumulizaawo tweyanzeege omulungi awuliriza tukujjukizaako bannaffe ba Hajati Sarah Bridal twambaza abagole tupangisa n'okutunga gomesi ez'okwanjula ez'omulembe genda kujjaawo bannaffe abo Hajati Sarah Bridal mu bika byonna ebyenjawulo tulina emishanana tulina ebiyindi tulina obusuuti tulina ebitambi tulina ebiwuzi tulina ebimuli mwattu ebyamwanyina omulungi tubikolerako bulungi ba Hajati Sarah Bridal tuli ku Edward Avenue okukizimba okuli Equity Bank awe tuli mu maaso oba ng'ogenda awo nga ku kwewaayo vet pharmacy tukubire ku 0704543431 beba Hajati Sarah Bridal muwala wange Regina Nabuufu mmanyi otegeka omukolo genda awo bajja kuteekateeka bulungi nnyo katumale okuwulira bannamuta okyali ku radio budde oyo omuntu wa bulijjo tuli mu nteekateeka eyakabbinkano kaaka tugenze mu katuusa akengero nkakutuusibwako bannaffe aba Nile Vocational Institute bano basangibwa Masaka City
wano ziri kilomita 2 zokka okuva mu Nnyendo ng'otuuse wali ku ludda Ekako. Kale bano ne basomesa amasomo ag'enjawulo agaleetera omwana okumaliriza okusoma ng'alina ky'asobola okwekolera. Basomesa okwokya ebyuma kiyite welding, ebya saloon oba kiyite hair dressing, building nga kwe kuzimba, accounting and finance kubala bitabo, kw'oteeka n'amasomo amalala mangi. Kale nno tuli ku musingi gwa Church of Uganda. Tukubire ku ssimu tutandike okusomesa abaana 0705 37 55 oba ku 0702 32 68 10 awo obeera olinaffe. Ng'ogenda kutandika musajja mukulu, waliwo muganda waffe mukwano gwaffe ono w'emifaliso Haji Sula Kyanga. So bwe tweyanza nnyo tweyanze ng'obubaka bwatuuse dda, yatuwaddeyo ebirabo eby'okuwa ababbenkanyi ku lw'akamalirizo. Banne tugende wa Sula Kyanga tufume ku mifaliso egyesigika ate tulabe nga embeera ey'okwebaka ebeera nnungi. Twala musajja mukulu. Weewaawo. Waguma. Wangi ssebo. Tuli Butoola. Weewaawo ssebo. Ekibuuzo kyo eky'omunaana mu ngero. Ye ssebo. Omutamiivu. Omutamiivu tabaagambwa. Omutamiivu agutamiiza luggi. Kati twakomye ku nti omutamiivu tukimu wayogedde tabaagambwa. Naye waliwo ffe kyetubadde tusinga okwagala, tubadde twagala nti awulira kyankya okeera oba kyajja okeera. Weewaawo ssebo. Mbweyanziza ssebo. Ekibuuzo kye eky'omwenda. Ye ssebo. Okugulu kw'omumpi. Kw'omukopi. Sorry. Okugulu kw'omukopi y'envujjo ye. Bakuwe obubonero busatu. Mbweyanziza ssebo. Ow'ennimi. Ow'ennimi akira omuyiisa. Bakuwe busatu. Mbweyanziza ssebo. Olugero olw'11. Weewaawo ssebo. Seruliko mwenge. Seruliko mwenge. Seruliko mwenge. Wakayima tewali. Seruliko mwenge terubulako akubagiza. Tugenze mu bibuuzo byaffe ebikwatagana ne kampuni eno. Wano kati bwe wali okutulaga nti si byakwedembulira. Wuliriza bulungi. Yes ssebo. Program Twezimbe Africa. Yes ssebo. Program Twezimbe Africa. Yes ssebo. Ebaawo ddi? Ssebo ebaawo okuva ku Mande. Ebaawo buli lunaku Mande wabyaganye dda n'essaawa 10 mu ekituufu tugende. Kasule tabiriimu. Ebeerawo buli Lwakutaano. Kyekyokka. Okuva ku ssaawa 4 mu ekyo 13. Tuli ku bya leediyo. Night Grooves. Ani agikola? Puroguramu eyo Night Groove. Wakayima Kasule. Jackie Patra. Kasule bamuwa akabonero. Kasule muwa akabonero naye yakajje. Ekibuuzo kye ekye-14. Yes ssebo. Mu kabbinkano. Yes ssebo. Studio zaffe zino zikyusa erinnya. Yes ssebo. Tuziyita linnya. Binkaniro. Bakuwe busatu. Mbweyanziza ssebo. Mpa. Yes ssebo. Erinnya lya program. Yes ssebo. Haji Umaru Ssekasamba Bukenya Ssaalongo gy'akola. N'omusajja ayitibwa Maje. Buli Lwakubiri. Eyitibwa ey'ebyobufuzi. Wakayima tewali bawe ekituufu.
tugiyita programu ya national issues oba programu y'ensonga z'eggwanga. Era abatera okujja wano ku Lwokubiri mutera omulaba omwami oyo maje Okuzingira nkata. tebaguteera nkata ku kkubo. Ekyo tebakuwadde kabonero. Tugenze ku kibuzo eky'omwenda. Ssebo. Omwenge ogw'ekitundu Togumma munno. bakuwa 3. Eky'ekkumi omwenge ogujjula Ngukuwa enneetikka. teeba ekirala. Toguzingira nkata. Wakali kale mwabitulekedde. Omwenge ogujjula gwe gusibirwa empina. Tugenze ku ky'e11. Omwenge si mmere. Omwenge si mmere. Ng'ayisiza gwa mazzi. Wakayima bagamba omwenge si mmere ng'ayogeza busungu. Amanya gambe si mmere. Mulaza naafa nga muguleke ng'ayogeza buki. Kale katugende musajja Jigoro Nadi, musajja wa Kabaka, mukimanya Blessed Sacrament, webale kunyumirwa akabinkano k'olulimi Oluganda. Tugenze ku bya leediyo wano ebyaffe. Wuliriza. Ssebo. Amawulire wano ku leediyo Buddu ag'okumakya gatandika ku ssaawa mmeka? Gatandika ssaawa emu ssebo. Kyalina obudde. Ssaawa 12. Ez'okumakya. Ssaawa 2. Ate Wakayima agaanye gatandika ku ssaawa 2:45. Okitegedde? Ez'okumakya. Tugeze ku kibuuzo eky'e13. Abaffe ani atusomera ebifa mu mpapula z'amawulire wano ku leediyo? Ndawula Aliberitu. Muzzukulu wa Beere. Prosi Kabanda. Prosi Kabanda tojja mukubya emizibu. Eri programs manager bw'anaawulira nti yabikola. Naye nga tebakuwadde kabonero. Wakayima Waguma agaanye, oyo tumuyita Sonko Judy Omuso yabitusomera. Tugenda ku kibuzo ky'e14. Kasule. Ani akola programu wano ku leediyo Buddu eyitibwa Juma Special? Juma Special. Mukulu Daniyo. Kasule, ono musajja tamanyi na muzikiti gye gutu. Kati Meero musajja watu oyo yettamukedde Umaru. Twagala mubitegeere bulungi nnyo. Nkututte ku kibuzo eky'e15. Mbalina. Tugenda ku kibuzo eky'e15. Wamma Kasule. Programu ddaaku ebaawo wano mu kisiibo, mu budde bw'ekisiibo wokka weebeererawo etandika ku ssaawa mmeka? Ddaaku etandika ku ssaawa 7. Za misana za kiro? Emisana. Ez'emisana nkutidde n'okutya Kasule n'enkuwummulizaawe yetandika ku ssaawa 10 ez'ekiro paka ku ssaawa 11 ez'okumakya. Kaakati mukadde kano kennyini twagala kugenda mu bwino kuba ne bwino naye tugenda kusomera ddala awera. Omanyi twabagambye guno omutenda tuguyita gwa kasasambulabbwa. Kati kasasambulabbwa bwatyo bw'atandise. Ate yanzanye tweyanze ng'omulungi awuliriza tugenze mu katundu ka bwino ne bannaffe ab'amazima bugagga Quality Feeds abakola emmere y'ebinyonyi. Tweyanziza tuli wali ku kizimbe kya Falkland opposite ne wali paaka ya taxi enkadde yawasimba biroole era bw'oba oguze mu bungi n'entambula weeri awo biroole byebiri biyitirivu awo. Kale tukule ku 0705 65 59 muwe atandika. Osome. Waguma yatandise. Ndiwulira ennindiza yamezza Ssemitego. Ekiwuka ekirya kasooli ng'akyali mu musiri bakiyita ndiwulira. Era ku kwesisiggiriza kwakyo kye baava bakituuma erinnya eryandiwulira olwatuuka ng'omukazi asimba kasooli we.
Kasooli bwe yatuuka okuweeka ng'ekiwuka kye baatuuma Ndiwulira kiyingira mu munwe gwa Kasooli nga kitandika kugusenkenya mpola. Empeke za Kasooli bwe zaatandika okukula obulungi nga banne baakyo bakigamba nti owange gira ove mu Kasooli, nnyini ye ali kumpi kujja kumunoga. Ko kyo nti alibajja nga nze siwulira. Oluyange lwa Kasooli lwali lutandika okukala, abalimi kye bayita nnyini ye, abalimi kye bayita okuzikiriza, nga banne baakyo bakigamba nti owange gira ove mu Kasooli, nnyini ye ali kumpi kujja kumunoga. Wuuno atandise okuzikiriza. Ko ekiwuka nti alibajja asaatuuka nga nze siwulira. Olwali olwo nga nnyini Kasooli ajja amutema. Ko banne b'ekiwuka nti owange nnyini Kasooli amutemye, gira ove mu Kasooli. K'ekiwuka nti anaaba amususa nga nze siwulira. N'awulira amususa nga ndyoka nvaamu, leka ngira n'eriira ku Kasooli. Nnyini Kasooli teyali mubi, ng'asusa Kasooli kumuggyako bikuta eby'okungulu ng'amutwalaka. Bwe yamutuusa eka nga banne b'ekiwuka bakigamba nti owange gira ove mu Kasooli, nnyini Kasooli agenda kumufumba, ojja kujjiramu. K'ekiwuka nti waa, anaaba asaaniika nga nze siwulira, anaaba asaaniika nga nze Owaayi komaawo songera okusalako obubonero, bakuwadde obubonero 7. bweyanziza ssebo. Wakasule wakasongere Kyeweetema olwadde obona tokiwa. Mu biseera eby'edda ennyo abayizi baali tebamanyi ngeri ya kulyamu musu omwene oba guyite emmangala. Wakikere ye yabayigiriza nga bwe tunaalyanga omusu. Mu lugero luno awo waatuuka nga wabaawo Wakikere wamu ne mukwano gwe Wamusu, era nga babeera mu maka gaabwe wamu. Naye olumu gye baakuba okutu ng'abayizi baasira embwa zaabwe, anti nga bayigga Wamusu. Wamusu teyalwa, yadduka ekibabu. Eky'omukisa omubi abayizi yabagwamu 5, kitaawe nga banywa. Olwali olwo nga bamukwata, Wakikere mukwano gwe naye n'atuuka awaali abayizi n'abagamba nti abange okulya Wamusu ono n'okumuwoomera obulungi tetumukuba ku sekalootera, olwo nno Wamusu yeefiirisiza ddala, era temumukubirako ddala yadde okumukusalako obwoya oba n'okumukalirirako ku muliro. Mumutwale eka musaleesale ebirungo mumuseemu era mumulungemu n'omunnyo, ennyaanya, entungo ensiike era nga nsekule n'enswa ez'ekikonge mubisibire bulungi. Kale Kasule komaawo, katabo kaffe kazze, bakuwadde obubonero 6. Tweyanzenge. Olwaleero bannaffe aba Uganda Yimuka abakugamba nti tuleetera abantu bajje basome okukola ennoni, okukola sabbuuni, okukola emisubaawo, okukola ebitabo, okufumba, okukola keeke n'emigaati. Byonna tubikuyigiriza wano ku kizimbe kya Muto Complex oba waali data mayini wetuli awo wennyini. Tukugamba nti tukubire ku 0704 06 37 66. Tweyanziza era olwayo twegattiddwako ne bannaffe aba Engineer Reuben abagenda okutuweera ebirabo obigenda okuweebwa omubbinkanyi agenda okuvaamu, kubanga twagalako omubbinkanyi omu nga kigemuzi bw'agenda otugamba. Anti Saala we Kayirikiti oli otya
weebale nnyo kubeera ku kabbinkano ka lulimi Luganda. Anti Sarah nabeera n'ebyakabi twayogeddemuko abirina ojja mukubirako kasimu ajja kubuulira abirina manyi yaŋŋaana ogaba simu ye pozi ng'amaze okuŋŋamba nti gigabe. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Joyce ow'akacaayi weebale nnyo weebalire ddala mwaŋŋambye mbongere ekibuuzo ekirala omanyi babeerawo bangi naye situkirinaawo olwaleero ekyamu naye nja kibawo gatugende betugenda okubeera nabo enkya olunaku lwakubiri tugenda kubeera ne Nabukenya Cissy 7 Senior Secondary School ne Lubega Dennis Classical Senior Secondary School be bagenda okujja wano mutuuke obudde mubumanyi bulungi ate tube nga tutambula. Abaana bano mwenna mwebale kubawagira mwebale kubayamba mu byantambula mwebale nnyo buli alina kyatodde okuwa abaana bano tusiima bwongerwa ne bano abakyajja mubayambe ate ne Mateete tubeeyo ffenna katugende akigemuzi agemule. Neyanziza nnyo neyanzege kazi ayitawo tugenda naye Mateete. Oyo ayitawo kati agenze Mateete nga 13 nga 13 omwezi guno era ayitawo kati nkugamba nti ojja wano ku leediyo Buddu we tusimbule emmoloka ekutwala weekujja. Okay. Kasule Joseph okuva ku Africa with Love engero yafunyeewo 3 ebisoko teyafunyeewo obuwangwa yafunyeewo 9 radio teyafunyeewo yalonzeeyo kamu bwino nayefunawo 6 omugate gwa bubonero buli 19. Waguma Henry okuva ku St. Stephen's Kyotera obuwangwa yafunyeewo 9 ebisoko n'afunawo 3 engero n'afunawo 9 radio n'afunawo 3 bwino n'afunawo 7 teyalonzeeyo omugate gwa bubonero 3 tuyisizaawo Waguma Henry St. Stephen's Kyotera yagenda okubeera Mateete ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini. Tweyanziza nnyo tweyanzeega ababbinkanye musituke leero ndowooza mwali eguddeko ne mukafuba kubanga mbadde basajja okutuuka ku mutendera guno ogwa kasasambulabbwa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege tukuyozaayoza Kasule okubanga olwanye n'otuuka ku mutendera guno Kasule naye alwanye okutuuka ku mutendera guno ogwa semi-final. Ku lwa bannange be mbadde nabo tubaagaliza ekiro ekirungi tugenda mu wotobadde musule bulungi mweraba.